bibuze bugingo kumala emyaka 10 mukazi wali mu kikulu tugamba abadde talya emyaka 10 abadde talya omukazi ayita kufumba mmere ku abadde abadde mufu bugingo naye mufu nakwaza yadde nakwesa abakyala mwenna abadde wa bugingo ne mukuba engalo mbolo okuba avumye omukazi mbolo okwakoze muli bikozikozi muli bikozikozi wabona abona obadde ne bugingo bugenda mubona abonerako ebyakoto nibibuze bugingo ebya fresh kid bibuze manager agambe UCC ekole mulimu gwayo gweyina okukola kati tusasire fe abalina abaana ab'okunnyonnyola otudde ku TV n'omwana oli ku ssimu n'omwana omwana akubuza what is this kigenda kitya mu maaso kyetwagala okusinga okulaba nti speaker atuyamba akola like abazukuse bakole emirimu gyabwe kapaati kyakasinza okukuluma sijja kugamba nti nina paati ennene etakola ki but whatever abaana kye batalina kuwulira tuli bakyala abazadde abaana baffe tugenda kubannyonnyola ki we call upon the religious council bonna bekituwakwatako minisita waffe wa epic come on bazuukuke lwaki balinda ekintu kimala okutuuka wano twandibadde tutuula ne tutuule waffe naye lwaki bakirinda kimala okutuuka tumanyi nti okwekalakasa kibi but we are doing a very peaceful demonstration tutambula n'abakyala tutuuke tulwanirira ddembe ly'abakyala sifaayo whatever transpired between bugingo ne mukyala we ebyo byabwe naye ebyabwe balikume nga byabwe batusaasira abaana baffe balabe kye balina okulaba abaana baffe bafune kye balina okufuna kuba abazadde bangi bakwata abaana ne babasindika mu kyaki honestly I even wonder kyekyo kyebeera mu kyaki ez'abalokole nti balina kunyonya byawaabwe biki ekyo nsimanyi ananziramu ansa naye kyendaba kyekyo kyekirina okubeera tusimbudde tugenze ku palamenti mukama atuyambe tutuuke nga tetutaganyiziddwa babetondedde yatondedde naye ti sarcastic that is a sarcastic nze kyenkugambye ate kino sikikola ng'omuyimbi sikikola ng'omukulembeze w'abayimbi kikola nga Soft Gombya omuzadde omukyala alumirirwa eddembe ly'omukyala I am fighting for a woman mwagala akole ki kimenyawo okumenyawo kiri kino tetuli ku bugingo tuli ku government institutions zikole kye zirina okukola obuzibu bwaffe si bugingo oba kiki bye bamanyi bye bakola bati ekigambo kyaffe kiri nti batuyambe bakole ekyo kye balina okukola okay Flavia mwagala bakole ki specifically kinina kizo kizokole kyalina okukola Flavia wetegekedde tteke kuba security tugiraba nti police ezo twala in another way, right? Tetuli kwagala teke, we not after bugingo, not after their marriage whatsoever, because bekwana tetuli eyo tetuli after is buli abakyala abalwadde malwaliro eyo bugingo alime balowozesa nti kyebagwenga through naawe ne bababa bwe bajja kujja bakibavume kujja mu maaso kitegeera bw'oba ino gamba nduno omukyala alina fisitula oba naba n'emyaka 10 n'engula pamba n'engula cotton my dear it is not right because bangi butayeka abalwadde betwabeeko bangi abalwadde naye nga tebavaayo balangira obulwadde bwe balina right now tetuli about anything kyetwagala is bugingo atoningeko down yes engeri gya addressingamu ensonga z'abakyala okitegeera bulungi atoningeko down that is all yes he apologized naye he is being sarcastic osibwe gusoose nga is apologizing alina amala n'akola ki n'alya ebigambo bye okitegeera atyagambe tumusonyiwe bonna abakyala but weadamaza n'agamba abo balina obwongo obutono okitegeera kitegeeza byayogera abyogera kati enkya n'abikola ki n'abisazaamu oba n'abyegana which is wrong kyetusaba gavumenti okutuyamba is bapasita bonna abalina amakanisa ag'enjawulo boogera bawa examples naye si ku maka gaabwe okitegeera toyinza kuba ino nyambula ng'omukyala kibi omukyala ono yali amwebaseeko yamuzaalamu abaana atali omu abatali babiri so let him just tone it down. We don't want after anything because Bugingo has been our friend and we shall meet even after today, but let him tone down. Nobody is above the law. Okay.